Freddy. We mubeera nga temwagala tutambula temutusiikiriza. Ekintu kyangu nnyo. Kubanga kasita otusiikiriza genda tambula. Tusooka kweyongeramu tusooka katono. Bambi kojja ozze mu kifaananyi kyange kyennyini. Aminolwako kuba tunakuliga ku kitaawe agezaako kubanga alambula ku nnyiriri z'abantu abafiiriddwa Sebo omwana omukulu Andrew Jengo n'ab'enju yonna ya Pastor Augustine Yiga, Oweekitiibwa Noah Kiima minisita w'amawulire era omukozi w'obwakabaka, Kaggo Oweekitiibwa Agnes Nakibirige Semba, Abanoona ba Kaggo Ow'eggongolola mukulu wa Kibuga Lubaga, abaami ba Kabaka Abatonkole n'ab'Emiruka, abakulembeze b'eddiini abali wano, Bishop James Mwasi ne Bishop Bakai Rank, bannyabo ne bassebo. Bwe naamala okwogera mu Luganda nja kwogera ne mu Lungereza. Abatategeera Luganda bantegeere. Naye mu mbeera yonna Katonda bw'abasobozesa okusinkana n'abantu ne bw'ebeera nzibu obaaniriza. N'olwekyo nsanyusa okubalaba. Newankubadde tuli mu kaseera ka nnaku,
omukulu ono wensanze ng'alina ebigambo byayigiriza ebigambo abinozezza bulungi naye n'obutakkutawo olugereza ebigambo tebivunulikika ne bijjayo amakulu olyayogera mu lulimi olulala lwagamba. Ntuusa okusaasira kwange okufa kutuuka ku buli muntu kyokka tekumanyiirikika. Manyi bulungi nti wadde pasita wammwe agenze n'ennaku ezeyalwala mwamanya naye temwalemye kwekanga ng'amawulire gafulumye. Tubasaasidde nnyo bannaffe. Ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2014 nali mu kugombolola eno ey'erubaga. Twali twagala ettoffaali lisige mu bantu ensigo ey'okumalirira era n'okwebeereramu. Bwe twalangirira tugenda kujja ludde eno e Kawaala, Pasita Augustine Yiga n'aweereza obubaka ng'asaba Katikkiro ajje wano. N'atuwa n'ebirabo biyitirivu. Mu kaweefube w'ettoffaali Revival Christian Center wano n'endala ntonotono ze nakyalira. Simanyi nyiza n'okubanga wano mu balokole we nasinga okusanga ettoffaali eddene. Mumanyi nti kaweefube ono gwe bagambye w'ettoffaali yalimu n'okutoola ensimbi. Ekikulu kyali biri okwejjamu okwenyooma, okwekubagiza biki n'ensimbi okukola emirimu gyaffe. Era sente bwe zaatuweebwa tulina emirimu gye twakuusa. Era buli asalira wano mu Christian Revival Center, buli asabira wano bw'oyitako Emmengo n'olaba Masengere ekizimbe ekyo, oba n'oyitako e Kasubi, oba bw'olaba Terefayina, osaana omanye nti mu mirimu egyo mulimu ssente z'awa. Mwamwenyumiramu. N'olwekyo era nsanyuse nnyo bwe mpulidde Andrew Jengo ng'alanya aga nti ndi muzzukulu wa Nsamba, ndi Wangabi, oli kojjange mwana wange Wangabi. Singa Pasita Yiga yali yenyooma, singa Pasita Yiga yali yenyooma, oba singa yali yeekubagiza, tiyandisobodde kutuuka ku ebyo bye yatuukako mu bulamu bw'ogeraageranya gye yava eyo n'okola. Mu ngeri eyo ebyo bye yasobola okukola, tugambe kanisa eno mwe tuli mugiraba, somero, TV, ebyo bibeere essomo eri ffenna nti bw'omalirira osobola okutuuka ku birungi, ebirungi 10. Bw'omalirira ne Katonda n'omwekwata osobola okutuuka ku birungi 10. Omwoyo ogwo gwe twagala ku mulembe guno omuteme, naddala mu bavubuka bategeere nti ebirungi biva mu ntuuyo. Akola n'asaba Katonda by'ayagala abifuna. Kamalirize n'ensonga eyo.
batera nnyo okuyombagana n'okwogera ebisongovu wakati w'abapasita abamu ab'abalokole. Ebigambo by'enzikiriza abantu abatali bamu buli omu ku lwabitaputalukwe. Ebigambo by'enzikiriza abantu ab'enjawulo babitaputabwabo. N'olwekyo buli omu yandyagadde nnyo kyakkiririzaamu ate nassa ekitiibwa mu ky'omulala. Ndowooza buli pasita gwe balina wano, buli pasita asaana asomesa eddiini mu kanisa ye, ate buli omu asse mu pasita omulala n'ekkanisa y'omulala ekitiibwa. Omuganda agamba nti omumwesi ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa, kyetuva tuwa ebyokulabirako. Nze ntera nnyo okulaba omulabirizi w'ennamirembe Lubaga, ntera ate ntera nnyo okulaba Ssaabasumba w'e Kampala ng'avudde e Lubaga ne yeegatta ku b'ennamirembe. Nze mbiraba naye nga nabo balina ebibyawula kyeziba zibeera eddiini ez'enjawulo. Omukulu ono abadde ayogera, taata we yamutwalaga mu Kereziya, nyina amutwalaga mu kanisa Anglican, emulidde. Naye nze Ssaabasumba mulaba wano ennamirembe, ate embaali awo Ssaabalabirizi nga mulaba e Lubaga. Emabegako awo nalaba Supreme Mufti ng'ali ku Kereziya ensambya mwamulaba. Oyinza okwebuuza nekyatutte omusiraamu mu Bakatoliki kyeki? Omumwesi ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa. Ndowooza enkola bwetyo esobola okubeerawo ne mu bapasita b'ekkanisa z'abalokole, era enkola ey'engeri eyo ejja kunyweza okwegatta mu bagoberezi mu by'omwoyo ne mu mbeera eza bulijjo. On my own behalf and on behalf of the Kabaka's government, the family of the late Pastor Augustine Iga, to his friends, to his relatives, and to his followers, we all shall experience death, but we never get used to it. It always comes as a shock, especially to the family, to the friends. And in this place there is a wider family of the followers of the deceased pastor. Please accept our sincere condolences. As many of you here will read, and the Revival Christian Center is one of the churches of the born-agains that contributed significantly to the Tofari tribe. Pastor Iga started humbly. He's born in Maogola. He was able to accomplish what he accomplished because he had self-belief. That's the attitude that we want people to adopt, especially the young people. You get nothing unless you sweat for it, unless you believe in yourself, unless you're ready to roll up your sleeve and scoop important. And the life of Pastor Iga should serve as a lesson to all of us. Finally, I would like to urge the pastors of the born-again churches to practice mutual cooperation. I hear a lot of negative statements from different pastors directed against the others. Matters of religion are very touchy. Within Christians, there
Within Muslims, there are sects. What's important is for us to cherish what we believe in as we respect what others practice. That's why I think, in my humble opinion. So I urge you to respect each other. I urge you to tolerate each other. I advise you to stop throwing dirt at one another. Nziramu okubasaasira. Nsaba Katonda abakumye. Nsuubira bye yatandika munaasobola okubitwala mu maaso. Andrew, sigaza omwoyo gwa Buganda okutafa. Oli pasita, mwebalina bakuyenda. Sigaza omwoyo gwa Buganda okutafa. Oli pasita naye oli muzzukulu wa Nsamba, Kabaka ye kitaawo. Okyerabira. Tusaba Katonda abakumye. Ate bw'aba alamula Pastor Augustine Yiga abeere wa kisa. Tuyimbe ekitundu ekigamba nti nga tunaba kukiyimba abamawulire tujja kusigala wano. Katikkiro ajja kugendako mu kafubo ne Pastor Andrew Jengo wanaaba nate asiiri. Nja kusaba twewombeke tuyimbe ekitundu ekigamba ekisa. Mulero mukwale mutusembere emabega mwokejja wano. Tujatambula. Yang di sana. Ini kok. Jadi dong. Freddy. We mubeera nga temwagala tutambula temutusiikiriza. Ekintu kyangu nnyo. Kubanga kasita otusiikiriza genda tambula. Tusooka kweyongeramu tusooke katono. Bambi kojja ozze mu kifaananyi kyange kyennyini. Aminololwako kuba kinaviibwa ku kitaawe amugezaako okuba nga alambula ku mirimu z'abantu abafiirizwa kiro